Twagenda mu wuma nga wuma yakatandika along the way tutandika dropping off olw'ebyo by'omanyi ebibeeramu. Kino kintu nkya kiyita baby kitandika butandisi. Olaba abayimbi emyaka 3 emabega n'okaaba nga bakwasa ennaku. Industry yaffe yeetaaga ottereeza kuva dda tetulina copyright. Hi Lydia. Hi. Gyendi oli otya? Amina. Ndi bulungi. Yes, yeah, Canada. Press conference. First of all, what do you talk about? You're going to join this initiative. Very excited. It's a big event, right? It's a big event and still one NGO. And very, very, very excited. First of all, because we're going to go soka. So gende Canada. We were mbadde mu nsi ezisinga ninga Canada. Ate nga yensi ezisinga obulungi. Abantu sebegomba kati. Genda mu kati nze it's the first time, so ndi very excited, ndi musanyufu nnyo. Ekyokubiri wegenda okusooka kuyimbayo. Tinesunze okulaba abawagizi bange abeeyo bambi baba ngambye demand yange nnene sigendangayo era babadde bansaba kundabako. Omukisa gumpeereddwa, basuubiza nti nange ngenda kubakolera ekisinga era njagala bajje mwenna mujje oba oli Canada. Ekyokusatu okolagana ne Big C bambi, it's an NGO yannachewa nga bwogambye kintu kirungi obeera baddiza community ate through culture. Kintu kya culture, kintu kyaffe bannayuganda kya Uganda waka. Ate nange njagala nnyo ebintu bya NGO, so kubeera nga ndi affiliated nabo kati ntandise naka partnership nabo kirungi nti kubanga kati nze yo contract gye bampadde yeno show ninako shows endala awo ezizo, so kintu kirungi era ndi musanyufu. Federation. Everyone got a federation. Essanyu lingi. Omanyi federation nze siberangako ebintu by'abayimbi obimanyi. Si byangu okukwata abayimbi n'obassa wamu booti kifo kyekimu si kyangu. Twagenda mu wuma nga wuma yakatandika abamu era ffenna twalimu naye along the way tutandika dropping off olw'ebyo by'omanyi ebibeeramu organization nabiki wabula nze bwe nafuna information nga bampita okugenda okulaba ekintu ekyo because kino kintu nkya kiyita baby kitandika butandisi. Nayagala ngende kiwa obudde bwange mmanye omulamwa ntegeere kubanga kintu kya ku business yaffe ate whereas career ze ndi muyimbi nina okumanya career ne business kubanga business yange nomanya nga bwe nino gitambuza emyaka gyonna abatubbi mwenna mukimanyi emyaka gyonna abayimbi olaba abayimbi emyaka 3 emabega n'okaaba nga bakwasa ennaku nga ne bwalwala nga bamukolera kawosh. Lwaki abantu nokubenjogerako abantu abane hits abakola amannya lwaki? Because industry yaffe yeetaaga ottereeza kuva dda tetulina copyright. Omuyimbi aba anoonya kasente ka stage buli kaseera twabikooye tukola nnyo bannange olunaku nobeera n'olina show nga 8 show 5 ne bwe ziba 3 eno ddero turiskinga nnyo obulamu bwaffe kubanga ate nga tosobola kyewala onoonya kasente ka kakubeezaawo gwe abamu kuffe tulina amafamire tunazaala naye famire zetulina etulabirira kwegamba nawe ng'omuntu abafaani mugenda bangi oluyimba ebiki bingi nnyo ebigenga on behind the curtains that bafaani baffe batamanyi betuyitamu, so ne tugamba naye maani but comparing ennaku zino omuziki gw'omunigeria gwafuuka ngenze wala abatanzania abanakenya abanyarwanda bali bati why? Do you know why? Bategeera ekintu kimu, government yategeera kintu kimu, abayimbi nti business ene ate okuyimba music entertainment industry sijagamba music kubanga mulimu ne banakatemba tulinamu ba producer baani byonna ekintu kino bw'oba empowering the entertainment industry. They are one of the biggest industries mu nsi ezo. Look at Nigeria, it's the second biggest industry mu nsi yonna. Emisolo ejijja mu government minene gy'amaanyi okitegeera through music, through art, through culture. Lwaki? Kubanga baba strengthening government yabateekako copyright y'amaanyi. Omuyimbi talina kugenda kiro kunoonya kabaala
kakuyimbamu okufuna ki akuba oluyimba lumu ne lukyusa obulamu bwe bwonna. Nefa ojja wano nga legend wo gwe mulina emyaka 3 talina na nnyumba. Okitegeera eri omwana nakuba oluyimba lumu n'agula Range Rover n'agula ennyumba n'atereza obulamu bwe bwonna ne family. Why am I saying that? Abasinga federation bakirabye bula tebannakitegeera ate abasinga okukyogera tebannakiwabudde kukimanya kukiresearching kuba kubeerayo okumanya ki tuli ku kintu kye bayita anti kyabayimbi bwe kinajju nga bwe ngambye nange sijja kuwanya information nene kubanga tuli ku baby stage bwe tutuuka bwe tugenda bwe tuti nga tulina bwe tutuuse mugenda bimanya naye ng'era mu manyi federation twakyogera dda tuli ku copyright abagamba ndabye abantu mbu ssente simanyi biki senga kyali kya ssente enkyo omuntu agende ne luli ffe tubaddeyo almost nze mbadde I've attended almost 2 weeks now okitegeera lwaki nakirabamu omulamwa ne future tetulaba kya wano tulaba kya future ne bwe kitatuyambe ffe abaliwo naye abayimbi abato abajja ne generation ejja n'abaana baffe ne family zaffe. Look at the late radio nze nga nze favorite artist wange gwe nalinda bye Uganda weewaawo ne Africa omwana oyo yali ayimba nnyo mumumanyi mukama n'amujjulira mu bulamu bw'ensi eno bagamba nti abaana be babonaabona abamu lwaki ng'alina music yasinga oseringa mu ggwanga lino senga ali bwatyo senga kiri bwe kityo senga tekiri bwe kityo so bambi ze kyenjagala obagamba era kyengenda okuteekako sijja kwogera bingi tuli ku kintu kyakweterezanga system yaffe tetuyimbiramu eterere ereme kubeera nga Lydia nina kuba kagala nina okuba nokulevu ngende wali obuusi okitegeera tuli mu kukola kintu kye bayita copyright n'ebigenderako awo bimanyi bingi ebigwa mu copyright kwetereza system naye abayimbi abamu nga babudde ne bakikuba kuba biza zino zifuluma ngazi zazina gamba tabategeera olaba nabyagambayo mulimu kubba kabaka magenze kubba sente anti kaakati lwaki omanyi sigenda kuddamu kibuuzo ekyo nze n'abantu bewaaka ngamba sibalabangayo nedda kaakati abayimbi tuli bameka mu ggwanga lino tuli bangi tosobola genda ng'onoonya tuli bangi tusinga n'abawagizi essaawa zino naye bw'olaba ng'omulamu ogutegedde omanyi gye tuli ojja tewali muyimbi gwe bagaana tekiriko nti gundi oba gundi tewali everyday I see new faces buli lunaku they are all welcome kasita nti obeera ki toli muyimbi kubanga ffenna kitukwatako bannange kirungi okuba ekintu ng'okitegeddeko ate tugendayo nnyo eyo nze ne baba tebankubidde essimu nze nsobola okukubira gwe muyimbi munna tewali muntu nti waliwo akubira abantu ono naffe abayimbi ganti muyimbi munnange gundi kuba nze bwe naakayita sijja bagamba nenze bangi gwensanga nga munnaye wayiseeko eno no twekunga kuba tuli bangi tekiriiko bannange ekyokuyita tebakifuula nsonga ekyokuyita si kyekintu naye otegeddeko bw'otegedde okoze eki okitegedde Lydia, oli contented n'akakiiko ke balonze akafuga federation? Yes. I mean, abantu ffe nnyini abayimbi ffe abalonda abakulembeze baffe si nti omuntu batumusibyeko nti ono oba ono ate era buli muntu yalondebwa for a reason depending on their capabilities namwe mukiraba ate so far the work is moving on well bakola omulimu gwabwe tulina baabwe chance ekintu kyakatandika si kirungi ojajinga omuntu kati sooka obawe chance olabe gye kiraga then you can judge kanti mwaka guyise wakiri ekintu tekyatuyamba okitegeera ng'osose n'omuwa chance omuntu Lydia ogenze n'ongamba mbuno time yatuuka mwena ne mugenda nga mu dropping out mu associations ezaali zikoleddwa but federation ebeebika associations zibeera wansi wa yes kati mubeera mutya nga muli bammemba ba federation naye nga temulina association nembwa kaakati okitegedde ate era okizeemu federation eri made up of different associations nakugambye kwanza gye mmanyi yokka gye nali mpulidde uma naye uma era tukole bweri sijja kubagamba nnyo bintu bya munda mulina nnoonya abantu abakiriki ofunye naye nze kyenjagala ogamba associations weziri era naffe tulina ze tulimu atugenda nakukola n'endala nnyingi so that we make up the federation. Abantu abasinga bagamba waliwo biliyoni 33 ezisinza otuuza abayimbi ze zigenda okubaawula kwana liri pazo yajja mu kamera yagamba mugenze kulya naye mumuweeka aliye sikiwulirangako ekyo ekyessente nze
meanwhile nze nja kwogera nga nze siganangako wantu ne bangamba ni waliwo sente zetugenda ofuna mujje kuba nze ebyo sibibeeramu ebyo nze tondabangako we bantu we bagendanga eggulu nga bafiireyo nze sigendangayo sibibeeramu si bintu byange kikulaga ky'omulamwa era n'ababeera wano ate kati ababadde songa kyonjogeza byama betwalaba mu gundi bino ebya politics wayondabyeyo kikulaga kinti kati guno omulamwa gwanjawulo just abantu banakitegeera abajja n'abasinga kikuba tebakimanyi kye bakuba okitegeera naye nze kyenjagala obbagamba tukiwe time tulabe gye kigguka. Jazmine gwe ng'omuyimbi ebiseera obadde obuze mu kamera abantu abasinga bali eyo naddala abawagizi bwe bagamba Lydia Jazmine kikyabala. Era wetugize interview era mbadde ŋŋaanyi okujja mu kamera naye lwakuba mbagala nnyo mmwe abamu nina kyembala kigenda kumanyika naye okubazaayo kemabega katono myezi gibadde mwinda nga sifulumya music nasemba okutolimba omutima last year mu May around this time actually nazzeemu okutoliyimba Feb oba March. So eyo yona time mbadde omuyimbi kiri okay okutakinga time off newetereza no planning abazungu bakikola nnyo naye ffe abaana tetukirina naye ate eri bakikola nnyo ate kiri very important nti I advise every artist out there olina okuteekako time off to rebrand yourself, to rediscover yourself, rethink, you know, newetereza for certain reasons. Naina reasons zange nange ng'omuntu. Yes, ze mujjo mmanya maaso awo so but ekisinga obukulu nti ndi back era nakomyewo kati sina jendaga. Tukumanyide nnyo ku Instagram ogikozesa nnyo watuuka no deleting every content. Abantu bo batebanyi nti wayakayivinze baba manyo deleting. Lwaki wa deleting sa deleting ne bwenga kati nti mbizaako bakita archiving. I archived everything because chembadde nkugamba I wanted to rebrand. Now I am rebranding. Actually I rebranded when nakomawo nga Lydia njagala mumanyi Lydia kati omulala gwe mugenda omumanyi. I was rebranding. Era temutya nnyo siga nti oba kiki mu music bandi muyimbi kyekindefine. I'm an artist, I'm a musician, so maybe mu bantu balala mu nkola ndala mu kitegeera n'ebintu ebipya ebirala byenje okuintroducing. I wanted to rebrand nga nina okuteeka ebikadde byonna wansi tandike beka hip hop ku album kwekali.